Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robinah Nabbanja Musafiri avuddeyo n'ategeeza nga gavumenti bw'esazeewo okwongezaayo nsalessale ku babadde balina okukomekerereza okugaba obuyambi eri abo abali mu bwetaavu mu kaseera kano ak'omuggalo. Ono ategeezezza ng'okugaba ensimbi zino bwe kwongezeddwayo okutuusa ku Lwokutaano olwa ssabbiiti eno. Ensimbi twasazeewo tuzongereyo olw'ensonga nti abantu baffe bakola ensobi entonotono ezimu ze tusobola okugonjolola mu nnaku nga lumu oba bbiri. Ekisooka abamu baawandikanga erinnya bw'abanga Nabbanja Robinah ate ng'asoosa Robinah Nabbanja. Kati bw'atuuka mu mashini eri nga abeera rejected. Abamu amanya nga tegefaanagana na nini numbers eziri mu telephone companies. Kati erinnya bwe lituuka eri era nga libeera rejected. Amanya ag'ekika ekyo gali 15,000 naddala ag'omu Kampala wano, naye ebitundu ebirala biri bulungi bitambula. So tujja kwongezaayo ennaku paka ku Friday. Ssaabaminisita takomye okwo alaze nga bwe bajja okumanyisa bannansi amannya gaabo abaganyuddwa mu nkola eno. Naye nga tuyita mu mateeka, kubanga lisiti z'abantu twazifuna nga ziriko nniini zaabwe, ziriko amannya gaabwe, ziriko ebintu byonna ne lwabeera. So tulabanga tutya okuviolatinga etteeka mulimanyi nnyo erya information. So tutya naye bwe bagamba tuteeke mu parliamentary committee gy'agambe gy'anaafuna, no problem. Abantu tulina okubamanya. Nze nasooka okubagamba njagala lisiti era ngiina, naye okugiteeka mu bantu oba kugiteeka wano ndaba nga abantu bayinza otukuba mu kooti nga gavumenti. Ono era akoonyeeko ne ku mutendera ogwokusatu ogujja ogw'ekirwadde kya COVID-19. Weva eyokusatu tugitya ffenna, nammwe mugitya. Mumanyi ebiri e South Africa, mumanyi weva eyokubiri bwe twali tugitya nga tugyetegekera. So bascientists baffe batandise dde okuteekateeka. Naye njagala okubategeeza nti weva eyokusatu ate yo bagamba eridde ddire nnyo singa eba ekoze eki ezze. Nze kyengezaako okusaba bannayuganda bakole. Ekisooka bw'ofuna chance ey'okukugema genda bakugeme. Eddagala ly'okugema likyalimu okusoomoozebwa, kubanga zino kampuni ez'abagga n'ensi ezaakuledda zaagenda ne ziteeka ssente mu bana abakola vaccines. Kati abakola vaccine bazinira ku ntole z'abali ne babaagala otuwa eddagala. Mu kwogera kwe akoonyeeko ne ku nteekateeka ey'okwogera kwe okwandibadde kusoose eri eggwanga kwagambye nti kulemeseddwa ababaka. Nnemesezza amazima gali nakereye eddakiika 3 ate nga ndi mu kutaasa bulamu mu bintu ebirala nga bwe mbannyonnyodde. Nze kye mbadde nsuubiramu sipiika kubadde kulaba obulamu bw'abantu kusooka, kuba nze mbadde mbulina mu Nankana, naye bwe yagenze ate nakkiriza ebyababaka nze ne ngamba kale nze wendi ku Lwokusatu nja kudda. Naye ndowooza naye akirabye nti ababaka byonna be babadde babuuza nze mbadde nnyina ansa. Ababaka byonna be babadde babuuza nze mbadde nnyina ansa. Mumanyi nti COVID ffenna tugiyiga bwizi, tuyiga. Kubanga okerewa eddakiika 3 nze mbadde ngamba ekibonerezo kyabadde bannayuganda obutamanya kiri mu lipooti kinene nnyo okusinga eddakiika 3 ze nakereye. Eggulire lino likusakiddwa Isa Kigongo ku lwa 44 eggulo.